Abatuuze ku kyalo basiima kikooza ekisangibwa mu munisipali y'e Mukono mu disitulikiti y'e Mukono bawuniikiridde abantu abatannategeerekeka bagakkanya ku maka ga mutuuze munnaabwe Sserunkuma Richard ne bagakumako omuliro mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Sserunkuma ne mukyala we babadde bagenze okumalako omwaka. We tutuukidde mu maka gano enkya ya leero ng'abatuuze bakuŋŋaanya okulaba ogubadde era nga kyenkana ebintu by'omu nju byonna biweddewo. Abamu ku bazikiriza omuliro guno nga bakulembeddwamu Balolewa Amisi bannyonnyodde engeri gye balwanaganyemu n'omuliro guno era nga mu kugezaako okugataasa abasoose kubomola kisenge olwo ne batandika okubaako ne kye bataasa. Bagenze okutuuka okudduka nga tobadde abasatu okutuukawo nga bakonya oluggi ng'omuliro mweguli awo twayitidde baniiba atwekwatakwata ebitiiyo netandika ozikiza badde abo nakubira ki ekyaddimu enini era bwe yalinye nakola ki najja. Abamu ku batuuze be twogeddeko nabo bavumiridde ekikolwa eky'abantu abakumya omuliro ku maka ga munnaabwe nga bategeeza nti akikoze alabika abadde alowooza nti alina gwattiddemu. Kino kikolwa kya butemu nnyo era okumanya kya butemu singa kyasanzeemu omwana oyo yalifudde. Omuntu newoba omubanja tekikutuma ate kujja kukola kintu kyekisinga obutemu, okimanyi? Yesekanyo Matthew Ngono mutabani wa Sserunkuma agamba nti yavudde waka okugenda okumalako omwaka era yagenze okulaba nga taata we amukubira essimu ng'amugamba nti ennyumba eweddewo lwa muliro. Bino byatuusewo nga nvuddewo navuddewo wakasanga kazigenda mu ssatu nenduka ngenda kusama ne batukubidde awo sanga musanva awo mukaga kitundu nga bagamba ennyumba yaffe ekutta omuliro kuba taata yankubidde nga ennyumba ekutta omuliro bwe twajjidde ne tusanga bino. Ye mukyala wa Sserunkuma Namutebi Rita alabiddwako ng'ali mu maziga wakati mu kusoberwa okw'amaanyi era n'atulaga message omuntu omu yali yamuwola ssente akadde k'ensimbi kalamba gye yamusindikira ng'amugamba nti agenda kukigwako naye alabe ku bulumi nti era kirabika Ngono yakimutuusizzaako. Nenga nina gwenteebereza amaazi omuntu nina omuntu amanja naye abadde nga mponinga era nga akiŋŋamba nti ajja kikola kino kye yakoze ate sinza omu nina n'asobola omujulira we yakigamba maaso ku maaso namugamba Rita ngenda kwokya ennyumba ye kuba nkimanyi kyekijja omujjawa mu kyalo yensonga lwaki nkimanyi oyo yemusali yeyayokyeza ennyumba yange teri mulala. Yesemaka Sserunkuma Richard alabiddwako nga bimusobedde olw'ebintu ebisinga okuba nga bijjiridde muliro guno era ng'onannyonnyodde engeri gye bamutegeezezaamu nti enju ye ekutta omuliro guno gwabadde mupange. Omuliro guno weka yayize buzizi nakola ki oba siga nti oba yamenyamenyi oba kiki yayize buzindo zaayika nakyo yakoze nakumako ekukwata. Obadde olina obuzibu n'omuntu yenna? Ye omukulembeze w'abavubuka Kyaze Julio avumiridde ekikolwa kino era n'ategeeza nti kya butemu n'asaba poliisi okunoonyereza ku nsonga eno. Katonda yatuyamye twafiiriddwa bulamu bw'abantu n'abaana. Mukama yalwadde mulungi okubanga asobola otaasa ku bantu abo abalina emitima emibi okukola ekintu ng'ekyo. Oluvannyuma poliisi okuva e Mukono eweereza abasajja baayo ne batandika okuba ebifaananyi ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Kaweesa Pooya akusakidde emboozi eno olwa KSTV Agaleero.